Nga batulwanze Wabula Wisdom mutaano omulala yakula ku mata omutali mazzi ne seriraka Uganda yafa nti olaba engeri gye tukitwalamu kitegedde Lwasa abadde ki muleeta ebintu bya Lwasa bannange temulafa trendinga ku Twitter General Twitter yavuddeyo kati nze kopolo nze ndiyo Lwasa ayina ekintu kimu mwe kyemwagaana okutegeera ku Lwasa naye kye twasabye nze nasabye gavumenti ya Uganda ebintu bibiri etuyambe ku Lwasa emuteeke mu Uganda Museum nga tubakagamba waliwo omuntu alina ekizibu ng'olina stress bw'oba olina stress mufo ky'okwetta ng'ogenda n'ogye Lwasa n'omuzanyisaamu nga ddole n'olema kwetta n'akuggyako stress osegeera ekintu ekyo ekyokubiri bannange abasajja muyige kansooka okubuulira abasajja muyige bw'oba tonnaba kujja mukazi waabwe tomukola bintu byonna ebyo eby'omu kisenge n'obimalayo kati Vanessa naye musaase nze nzikiriza akatambi kali Lwasa ke yatulwaga n'agamba kake alabika oyo yali Vanessa osegeera kati Lwasa omulaba ebintu byakola mu kapidi yako n'agira bino n'akozesa omutwe n'ennimi zonna n'azimalayo kati Vanessa yagenze okulowoozaamu tolaba omusajja yakola ebyo nga tannaba kuleeta bintu waffe olwo anaaleeta ewaffe anaamugaaya bugaaya